TV Omunyo Live gwe gukyagenda maaso katandikira mu bitundu eby'ejjinja eyo poliisi yakoze bikwekweto kuba kyajemedde ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga byeyisa ku kutaatira endwadde ya COVID-19 okusaasaana so nga ate ne mu bitundu eby'ejjinja nayo abajemedde ebiragiro ebya kafyu nayo bakwatiddwa. Tunuulidde bingi ebituukiddwako, tunuulidde abantu abafudde, tunuulidde embeera nga bweri, especially okuenforcinga ebiragiro bya president ne tukizuula nti tetukola bulungi nnyo. Omujjuzo gukyali mungi n'abantu abatudde obutuuzi bwogenda mu butale bwonna bujjudde. Bw'otunuulira abantu abatambula okuva mu tawuni okufuluma n'okuyingira ku makya, namba yeeraliikiriza. So wamu nga kitole ne tukkaanya nga city nti ng'oggyeko district task force naffe ffenna tuyingire olutalo, tuyambe abantu byaffe baleke okufa, tuyambe amalwaliro gaffe, ate era tutandike n'okukunga abantu nga tuva ku city tugenda mu division gaffe, tugenda mu malwaliro mpaka ku kyalo nga bwetulinda obuyambi okuva mu central government. Nga situetemye emu tusazeewo ne tuwa order n'obuwagizi n'ebiragiro poliisi ekendeeze omujjuzo nga bayisaawa nga 11 ezo ez'ekiro bukya nga security emaze okudominatinga ekibuga kino, nga only those abalabikira mu biragiro bya president nti basobola okubaako bye bakola mu lockdown nga abasawo nga mu aba media nga abasigadde abantu tubazizze waka. Kasito ofuna stiika eriko akagambo tour and travel, kikomeko tour and travel, zibula atudde tour and travel ng'olumba oluguudo kati kolas agenda kaluba. Nga situetemye emu tusazeewo nti abantu abakkirizibwa okukola emirimu mu muggalo babayita ba essential services oba essential sectors nga bali mu jjinja titwetaaga nnyo babaluwa. Enteekateeka y'okwigalawo tinize nagisazeewo. Enteekateeka oludde yamala okuba nga esalibwawo president. Of course nga city councils ffe twakola bye baatulagira okukola nti abakozi abali wano abaswiika 15,000 saadi nowendogera wali abakozi 35. Kitegeeza twayika paka ku namba gye baatukuba ya 10% of the workforce gye tulina wano. Then twasobola okuba nga tukebeza abakozi abo abaliwo, twagemye buli mukozi. Aye empegano ffe measures zetu twadikola, but abantu abo bali kuyida wano bayinza okuyida n'obuzibu kakayi okuba nga basobola otusiga obulwaire because tikikweyibaza nti bonna kebeerwa nimba omulamu oba nefuna akapiso tikaira mu kufuna bulwaire, osobola okuyida mu akafuna. Then nze ng'omuntu zeena nasaba nakanti abantu abasinga wano bayidawo ku lwange, but obutatwala mbeere no mu maiso nze nakuba nti mwene kanetwale mu lockdown. Tewali boda ina kusala ng'egende oba ng'efuluma. Ekyo twakikanyako mu joint meeting enjeru etwatuula njeru joint security meeting ya security team ya wano Jinja City wamu ne ya Jinja City Jinja district neyebuyiko nobanga pike ine mugugu teina kusala. So abantu mwena enkya musigale gye mubeera titwagala kubanga obulwadde buli mu kweyongera. Bwogenda wano tubadde mu meeting wano ku referral hospital erwaliro lyonna lijjudde.